Owokubiri waliwo omuwala eyamubba muzenyi. Nayina colorless brown ono. Omuzenyi yabba gondiwo. Lipgloss. Omu yali ono wa nude. Gye nabadde nkozesa eno waggulu ne ku line naye. Yeyo gye yatwala. Omuzenyi. Kuba nina ku feelinga up. Dansa mweru. Yabba n'okubba. Kadi ntuuke waka mugamba bana yogenze ne Lipgloss wange nagamba naye shuga nja mumukowa. Ebbanga Shadia Wachagulanyiri abaddewo mpa ekiro nkyali anjogeredde. Kata wabeera script era ayina olunaku yayagala okumpolereza netumugamba ova ku nnono. Ova ku nnono. Wake up. Twamukwaka kano kasituka ku B. Wake up. Kakola ki? Kasituka ku B. Shadia Wachagulanyi. Muko kasituka. Tetujja kusasula guno omwezi. Ngoyogedde ebirungi. Toddamu kugamba mbu ayinayo kino. Toddamu. Tomuwana ayina kuba mubi. Ayina kuba mubi. Ebimu mbimugamba. Nyenze ne mugamba abantu baludde okulira nti ndi muddugavu ndi mubi komawo bagambe kiwala kibi nnyo. Shadia Wachagulanyi. Era ne tumukozesa. Oluyombo lwe nafuna Shadia Wachagulanyi lwe lwasooka kati dena ngamba oyo nno omuwala omwetaaga yoli gwe nagamba koko nze kyovola siddangamu muddamu. Era bannaye mweyongere following Shadia Wachagulanyi mukozi mulungi teyejusa mu muwa obulango ayagala omuntu gwayagala akuvumire nawe asobola okwevumira naye kennyini asobola okwevuma. Lipgloss ni wa mitwalo 15. Kitegeeza ki? Nkogamba bagamba it's Fenty. So 15. So owokubiri waliwo omuwala eyamubba muzenyi. Nayina colorless brown ono. Omuzenyi yabba gondiwo. Lipgloss. Omu yali ono wa nude. Then ono wa colorless. Omuzenyi mweru. Then ne gundi ne. Omuzenyi mweru. Ne brown. Gye nabadde nkozesa eno waggulu ne ku line naye. Yeyo gye yatwala. Omuzenyi. Kuba nina ku feelinga up. Dansa mweru. Yabba n'okubba. Kadi ntuuke waka mugamba bana yogenze ne Lipgloss wange nagamba naye shuga nja mumukowa. Ng'olwamaze omubba. I love how you girls behave. Today I love how you girls behave. Ngankola bino. I love you girls. Ngate ngenda kwetekamu ne eye drop. Eye drop yaki? Ontegeri gye nakazi okukaye. Like I need an eye water. Wewe manyi ibyo nabikole. Ntenyeza. Nedda mukwano. Anti nyinza obutenda babulungi. Ani gwo kanulire ekiso kyengege bwotyo. Ba. I love how you girls be. Today you're friends, tomorrow you at you. Today this one is a friend to this one, the next day I'm seeing this one, bevuma. What's up? It's called life. So that's how you guys want your life to be. What guys? More like gauche things. Era wunda babali ayisinga nabo batandise okuyamba betugamba abantu baleka bagamba abalenzi. No, you shouldn't come on that social media. Nabantu bayinza obutasobola kuyomba. Abatayagala kola ki? Kuyomba. Then ne wali abantu bebazalanga nze. By the way, nja kuba muzibu w'abantu otegeera. Kyovola ba sinyigira lutalo owulira tobaawo. No. Sinyigira muntu anchawa oba sinyigira muntu anjogerako kalebule. Omanyi lwaki? No. Nasoka nentegeera ekintu kimu. Not everyone will understand you. Yeah, true. Abantu there's you can come out for the right. Kati tubanje yakubba. Can you give me a minute? Of? I just want to do something small. Oh. Okay. So kati tubanje yabba Lipgloss wamuleka. Nina ebintu bingi byenkoledde abantu. Some of them are not monetary but most of them are monetary. Kubanga nze ebiseera ebisinga I'm confused on how to love someone. Kyovola abantu bagamba sugar
omusajja nakozesa n'omugulira kino n'omugulira kiri. You know why I buy those things? Kale chimala. Nedda neetereza mba nkiwulira ku skin yange. Titoleredde. Yeah, mba mpulira nga I can feel it. Okay. So kagenda kutawanya every time ogenda kukatunulamu. There sindeka regardless kaleke wanene. Kalimane nkyagamba. Most times ebiseera ebisinga nze ng'ejja nsobola okulaga omukwano nginoonya nga sigiraba. Kati bwenva mu kugikulaga like showing you love went tukesa nengamba oba sikola kimala era ntandika olowooza nze ddaasi waba muntu wange ntandika olowooza oba mugulireyo ki oba we musanga muweeyo ku ssente oyinza mugulira ekirina ng'enjala emuluma oshegera oba muweeyo ku ssente era nze you've been around me nga nina ssente nsobola okuddebaka nga sina yadde n'ezinzizaayo because I want to make the people around me happy. That's where the problem comes. Bagamba usabiriza. Nasabirizani. Like I've seen on the internet. Ngabagamba nti nsabiriza. Taina na sente najja wano nezimutwala ne tubanga petu zimuwadde. Really? Kubanze bwe mmala okunywa sente yange neggwawo. Maama wange yalugwamu. Sina muntu gwe nali ng'amenti empaayo. Okay. Nze nkubira mamange ne mugamba mama nva mu bbaala. Nenkusubiza sinawo yadde n'ebya. Naye nga nina message ziraga nti mpeereza ssente nga nguze ebisuka ne mu bukadde. Kale. Era omuntu agamba nti nno nali musabiriza nga si maama wange alimbi. Okay, tuli ku That Truth Media, go subscribe, follow. It's a Thursday. Melanie Sugar wano tuyisaamu wano na wali. It's so absurd nti every week tujja okukola wabeerawo story ate nga eri kuye. Laira wallahi. N'ogamba bannange tuze kukola bya happening ate kati nga tulina okukola story kuye. Yeah, netu wano ne wali this week badde mu stories bbiri. Mubaddemu eya video shoot. Bakuvumya okufaananira ng'ekiyenje bintu byoyimba biveeko byesonyiwe byoyimba tobitegeera ononya training okyalemye kuyimba kwesonyiwe tula mu zi challenges z'osobola abaana ne bakugamba wafaananye ng'ekiwojjolo wafaananye ng'ekiyenje ngamba wayambadde bitakwatagana ebimu bigambo byoba temuli kigambo kyange nakyo ndi ku internet goye simanyize wayambadde nalabye Shadia Wachagulanyi nga my god oyo nabagambye edda aliko payroll ani Shadia Wachagulanyi kuliko abantu nga mukaaga kati why you going on that? I wanted to see no I love to recap okay so kuliko abantu nga bana baina they have to make sure Sugar is shining oba bulungi oba bubi Shadia Wachagulanyi yabalondamu n'agamba kanzije ne gundi obamanyi baba tuza mu meeting nga wendi ne babagamba mwino okukolera Sugar ne bagamba ne kati fenga tetwogera birungi fe internet yatumanyira twogera bibi byerere tuwayiriza tulimba management ne bagamba it's okay your management gwetofaayo. Okay, tugenda tukaoja kunyinyonyola. Actually nabafuna sina nagenda management. Ne tubagamba it's okay. Ne bangamba tusobola by the way okugera ku Sugar na trendinga nefo buzibu tujja tuvuma. Kale ne bagamba sobola fanga kunyinyonyola tugenda ne bannange. Kwegamba internet etuvuga speed then nagezo okulaba waliwo I saw on the internet someone was catching fire. I first saw a live then later nendaba an interview someone is catching fire hademo kwerangira kweyisa sebulungi I'm like then twina mu story ya Zafarani oyingide management wayingira management so Zafarani is facing a hard truth ngavude mu management so I saw Benon Mugombi yavudeyo na yogera but the beauty after tuwakoze story because najikola ku record omwana nonga tampadde makerenda g'abampi naguzeyo gundi endala eri najigabidde deno TikTok bannange abambi musembera ini so kakati after ne woba muwanvu ng'oyina enkobogo ng'amagulu gombi ga kkono nsobola okutereeza. Can I first give my preamble? So when I did the story panalabi bataginga aba bloggers ebintu bibayogedde cause yagenza okwogera nange nalabye story bagitadde ku record najikoze ku radio and it was doing well
n'agamba bali mu nteekateeka ekwata ebintu bya Zaffarani babimuwe muri social media banguye. But my worry is Zaffarani teyavuddeyo yayogeredde. It's clocking to 2 to 3 months nga Zaffarani bawukanye ne Swanks. And luckily enough, my information I gave nalabye Benon nga yennyini agitambulira n'agamba twali twakireka, but it has been a couple of months. Ate nange kyenayogera. Naye ebyo ebintu byebagamba okukyusa erinnya ne social medias temuli drama. Ne ngamba no, wekiba kyali kitutte emyezi 2 kwesatu ng'omwana ono abaviiridde temunaba kukyannawunsinga, lwaki handles ze temwazi muwerawo? Ne bagamba they're in preparations okumuwa ki ebintu bye. Ne ngamba tetubakubako mu sawuti omwana ebintu bibadde bigenda bityo. We had enyimba bazitutte era natandika nga alina oluyimba lumu kati it will be good ze nyimba z'omwana bazimuwe ne show handles zatandikiraawo wadde time gye badde baga kati awo tunaba tubisaamu mponampona naye nga tuli ku The Truth Media. Go subscribe, follow, so koyiseemu wano ku byotunda what you selling ne baba buno obulidde buteddiza osigazaamu busatu wabufudde emmere naye walabika waliwo abulya wano tobulya wekka kubanga saabuleka bwe nti. But these are my gummies. These are my dietary supplements. Zino, they are cranberry gummies. Zikuyambako ku urinary tract health. Zikuyambako ku boostinga your immunity. Ate zikuyambako ku skin appearance. Like you glow without the glow. You wake up and glow. You sleep and glow. You die and glow. You resurrect and glow. You ozala glowing. This is what this does. Okay. These are for the kids. Yep. Yes, this is yours. Walange bamutwalidde. So someone from abroad saw our interview. Nangamba agenda kumperezeza abaana but nga tanazeeta bagira batandikira kuzina. Yeah. These are for the kids. And I'm happy. She watched Nangamba. Oh, I'm sending you supplements for the kids. Okay. Those are multivitamins. Ziyambako abaana obutalwala. Yeah. Buno bulwadde obwangungu buno butera okukwata abaana ssenyiga ebyo. Mbusimanya nga yazanye n'omwana w'abendi ate omwana w'abendi oyo namusiga ekipali nedda. Taba tagenda bifuna. This is my glow tea. This glow tea helps you with detoxing and improving your digestion. Usually obuzibu tufuna nga abantu. Not afuna constipation. Yes. Ana ibada yakulabisa ngo ofunye constipation tudde kutoyi wenawe ka. Omwami wange msawo. Nine bintu bingi by'estafesi. Anti kyengambye. Kitegeeza sibifunangako. Anti kyengambye asobola okulabisa ngo tudde kutoyi ofunye constipation. Sibifunanga nga nekama. Nze yakasooka bekama abaana ogamba nekama abaana. Touchment abaana babekama. Ateze ndi mukazi. Anti omusindika. You can never have. Ekitegeeza sokola pupu ng'oli mukuzaala. Osobola. It is a must. Ngwe no sindika omwana ne pupu nagira. Because omwana bwajja omutwe bwe guti gupushinga gunyiga rectum. By default nze muntu atalina appetite nga ndi lubuto. Nze golaba era ebiseera bisinga. No, it's just naturally like neman mfunyo olubuto. Wakapama emirundi emeka ng'ozaala gwe? Gyonna nga nzaala. Gyonna okoze pupu. Owadduka naawo akaluba. No. Oyinza obutabifaako nnyo. Because time gy'obeeramu oba tokitegera bulungi. Towulira nakulira tokoze pupu. No. Okiraba because bw'osituka kati lwaki bakuteekerayo akaveera. Era abasawo era bw'opama nga it's your first time okuzaala we nali nakasooka okuzaala omusawo yangamba it's okay. This happens. Buli mukazi azaala apama. Omuddugavu. Ne woba mweru ng'onywa Guinness ajja. Omusawo agwa ku kitalo. Kati waliwo bano abalya emmere. Nga bagenda ozaala. Ng'ali lubuto nga stress amukute n'alya emmere. Asooka n'apama kilo za B nga omwana tannajja. Jjukira omwana buli lwasembera anyiga rectum. And the anus has to excrete. Era bw'oba otuuse okuzaala bw'oba oyagala fuka oba oyagala pama tebakutwala mu ttooyo. Bakuwa woofuka oba woopama. Oyinza okupama mu ttooyo omwana. Nakkirira. Bw'oba obwana obufuluma nga bwawunga. Baakapama mu ttooyi. Layira wallahi. Manyi. Ne mukazi. Gwe. Naye nga
tebakiriza muntu atuse kuzaala kupama mutoyi bakuwe bafu oba bucket oba ne bakuwa there is people that organize well otuula ewa woba otudde mu wheelchair oba bazita wheelchair I don't know how they call them naye abantu abazaale wali organized wotuula oba osobola okuyisa nze simanyi naye oba osobola okuyisa singa yabikutte omukazi atuuse ozaala tagenda mu tebakikulimba era abasajja bala abakyala babe nga bazaala they are real men ebiseera ebisinga kyovula abasajja kyovula abasajja bwayingira muleeba n'alaba mukazi we tebaddamu kwegatta okwegatta yeegatta naye asobola okutya okuddamu okwenda aba akukwatibwa ekisa yakulabako ng'oboyaana lwakuba cheating is cheating yakulabye edda ng'osindika alinza notandika okwenyinyala instead nagamba mbwaggwe naira wallahi solagenda mukazi gyazaala nze sibimanyi nze netwala nzeka ne mama wange wagenda okuzaala nga abadde oyo yamapeera ogalidde naye mukama yanyamba mukama yanyamba oba abasajja benfuna oba bebagagga oba ki naye nze munayi nina ebintu kiriiko ekyo cravinga tekuliiko ekyebbeeyi kyabbeeyi dayas ekyebbeeyi wuliriza wafunako ku lubuto wafunako ku lubuto sirika bwenkugambye wagayoyo oli lubuto wegambye sirika ekyebbeeyi kyabbeeyi teri mukazi wa mugagga ayo yakunyiriza ttaka lya kuttuuli tebakikulimba ebyaddala teri mukazi wa mugagga ayo yamukene mukene n'abasawo bakwadvisinga omulye bamulya kituufu nga bakwadvisinze naye mboyoya kyova olaba bamukyusa n'eri era abakazi babagagga babeera bagamba oh my god I'm going to eat this baby sharks wabuuza oh my god olala bambi kati ogenda kwekubaira empiso anti jjukira eri weekly kyokka tuba tukola anti tuba tuwezezza weeki babeera bagidelivery nze nakuba eno side katolina kukuba eyekuunya okuyiikayiika nedda nali munene nnyo namwe mujjukira anti kyeŋŋamba n'otayiikayiika and you do not power maliriza tukole kuba kaakati a woman can do anything. And I'm done. I'm using this is next week will be my last 5 milligrams. Ologene kuyemeka. Ngenda kuka. Jukira empisa ntibamala gajivaako. You keep reducing the dosage. So next month I'll be doing 2.5. Kati ogizaamu eno nosizzaamu engeri gye tuli waneno mu camera I'm disposing off and I sisobola kudda eri ate ewali rubbish and all that. So this is my disposal method. Njisiringa bwenti nenjisuula sagala mwana wa neighbor kale wadde siinawo mwana wa neighbor naye saagala muntu agisange abantu abakulu bemakula kale tutandike endowooza kale The Truth Media tutandise olwo tuba tusumuludde black sugar eno bwanywamu ka Red Bull eno bwa I want energy nsobola okuzirikira wano kale so njagala tutandikire ku gundi ku Zaffaran. Zaffaran lives the just this week last week vayo this week atera ekiwandiiko over the weekend akola ne interview mu yagambira nze okumpangisa olina kubanga nze ndi wa live biki so highlighting some of the challenges they yafuna oba contract yabwe ne Swans biki which Benon yagambye muno yalabye interview ye naga some things are false but the fact is Zaffaran left and everyone even before was this last year or the other year people internet yakwata omuno ne bagamba you guys are not using Zaffarani to harvest not just last year the whole time okuvaira kola sweetheart we thought they were going to do a lot of enyimba zimuwa first of all tezigwa mu gundi ye mu age ye na looksize ekyo nsobola kiwuliriza ku side ya Swans ekyenyimba okubera nga tesifana na age na looksize nsobola kiwuliriza ku side ya Swans ku side ya Swans but eno mu audience gy'abasavinga audience yemanyi kambeko ne kyenkuyigiriza ku audience ngenda
but you know it nchimanyi no nchimanyi but nkuddirire is that the right thing I'm saying? You go on. I want to repeat it for you. Kankuddirire. Kanchikudiremu. Okay. Kati omuntu yenna ngofa ku audience. Osobola offa. Audience ogiraba. Ate weekuzira nakyo kibi. Anti mpuliriza. Audience singe tuve ku gwe bazize. Gwe bawuliddeko ne basiima ne batandika ku opinion. Teba opinion ku muntu gwe batayagala. Okyebadde okimanyi? Yeah, kituufu. Opinion baziwa ku muntu. Either aba threat. Obanga balaba potential ye naye tezze kimala. Yeah. Kakati audience eno giraba. Daya singa omuntu ajja mu comment section ya YouTube ya fene nnungi. Nakugamba Sugar Sam simita dda. Tonziza. Buzza. Oshogede kye kugamba. Audience eno kwe kuli abantu abagamba leero. Bane Sugar muddugavu nnyo. Bane nga atutamye. Omukazi oyo mubi. Omukazi oyo nga mu audience mwennyini. Mumuli agenda okujja kugambe. Oh my God, I love how she's outspoken. I love the fact that she's bold. I love her courage. I love her self-confidence. Audience yetya? Yeah. So netukolera bintu ku audience. Are you satisfied? Okay. Are you satisfied? Inze ne bwokera ku makya nojja. Olaba there was an outfit gye nayambadde. Je mu video shoot yange wadde tugenda kujjawo. I want to just njachiyisaawo. Nyambala engoye kale kaneme kukwogera kwezo kuba tugenda kujjawo. Nina outfit ze nyambala. Kale no never. Never. Abantu ne bazikyajinga. Nina engatto gye ntera okwambala ya white. Jojo. Njimanyi. Bring my sold white boot shoe. They brought them back from the laundry. Njimanyi. Ejibagana gyotavaamu. Aha. Engate jagala nnyo. Sijagala nnyo. Najigula. Yo okakasa abantu yo. Abayimbi tebaddamu ngatto zaabwe. Yes. Kubanga bazipangisa. Gwe yo wajigula. Najigula. Kati oyino tukakasa. Thank you very much. Karo kasita ine ngatto bwetyo ya white. Bwetyo. Nera jivaamu. Ya white. Tebakifaako kubanga ye karo kasita. Nina yajiddamu. No, she has, because it's hers, ajambala like numerously. So jambala, every time you put on an outfit and you feel like this shoe, egendera ko olugwe royambadde. You'll put it on. Ejona yambadde ngato because as a brown. Yo ajipangisiza wajiguza. These are my shoes. I have shoes like all of ebintu byensinga okwagala nviiri ngato ngoye. Okitegeera. Nze ate ne mbina ebisatu byenjogedde nsinga kwagala ngatto. Kuba enviiri manyino zisala. Okay. Nsano sala akawalaata. Koma wano ku Swangs wa Zafarani. Aha, kati wano ku Zafarani wa Swangs. Nsoke mpolereze oba yes. No, this one. This one, yes. Olabe nenga. Wajigulya n'akaveera. No, bwe bazooza munnaye bazipaakinga bulungi nnyo. Waliwo bagamba tukoyo omugatto guno. Anti engate eno bagikowa nayo giraba. Teyina mbu oba lubega oba ki. Najigula. Ene nga tonsobola okugamba nti nakajambala emirundi nga ekinene ennyo. Nsose emirundi 6 mwene engatto. Olaika wojambala weetala nnyo. No, bambi that is when they get my videos. Kakati dereva nkwata video nga ndi mwene engatto. Even in my video shoot, my first video shoot najambala. Yeah. Oshak ate ne mweno video shoot nali nji parkings ngera njagala kola ki jambala kadi nze nine ozirabe wazeseza white nyingi naye in particular abantu bajimanyi these ones actually these are how many boots are these? They're like 3 ziringa 3 just ziri different ku kakondo kale okitegeera wewolereza no sewolereza kati kagame so jambala buli lunaku yajigula kimulume kimunuguda awulire ngaafa kati nerero ngenda jambala ngenda ku red munfuni outfit agendera kweno white je njagala okwambala leero munkwate video emputirivu njagala kibanugude njagala bagambe that she will cry engato egenda tulike ekabe njagala bakidde mba commenting nze kadire kagambe nze bongamba nti wano wetuyita nganze badde mpita wano nebaga tebayitayo naye nganze ndabyeyo oluggi nanjagala laba waliyo ki
I'm just chaotic like that. So on this Zafarani case, kansoke mpolereze Swangs. Okay. Before I even polereza Swangs, Zafarani is my close friend. Very close. We talk about even shit. And I love her. And I believe in her. And I'm one of those people who kept asking her. Chichi ekiganyi. Namugamba nako ne mugamba. Zafa, talk to your management. Don't even pay me a single coin. Njagala tukole. In my head, I feel like singa kwa structure yange, we can go somewhere. Nze nchogera because me and the business. Ngola management ye musudde. Ndaba tebali mumuwa chimala. They give her good music. They give her good videos. They don't promote. Ngate balaba promoting. Abalaba promoting ibwa. Lwaki buzibuki. Nango omuyimbi omupya. Budget y'omuyimbi wange. Omupya. N'obutondi muto. Yes, nenkana nani mu bayimbi. Nanduje. Ngena maaso. By the way, kankule daya abantu tebakusima ate lulina kuwolereza. Kubombiwa lwate dai chikumi ku meza. Ati uliriza bagamba ntino ndetyo kuwulira obubi. Ate producer nawe teweebaka. Nze wenzuka fena tulina tunula. So ogamba Zafarani ta promoting I want to tell Swangs these things. Benwen, we saw your interview. Yes, thank you very much. The video. Yeah, the video you did to shed light on everything we were thinking. But by the way, I find it so hard someone who comes to do a video without someone asking him or jatuwa choyaga. No, kakati, I don't find it hard. Bana munansonyiwa by the way kambabireko ekyamba by the way nanagira that's why njogera mangu so when tuke isera nga njogera mpola njagala okushedinga light bikwatagana so excuse me for that I stammer a little. Apakuka toleganya. I stammer a little. There's nzenzo mu kubantu abakola video ngati wali akubuziza mbuza lwaki nzikola. Sometimes you're tired of the false news moving around. Inzate bwenkola video nchogera nembagamba sinoonya buwagizi sinoonya dda ku side yange. I am bringing out the truth of my chest. Njagala kwogera amazima gabeeriyo naddala ekintu nga ndaba kinyize ku mutima. Okitegeera olunaku nalaba Goliath nga akoze interview nga akaaba kyan surprising. Ningamba Goliath akabira kinga tubadde ffenna wano kuba yali avudde waka. Twali ffenna waka teyangamba ko nti alina interview nimulanga akaaba. Oyo shuka kubyankoledde sobola you should have told me these words when you're home. Olunaku lwe nayawukana ne bannakantu abamu savayo kwogera kintu kyonna. Njagala kulaga nsonga lwaki omuntu avaayo n'ayogera ebintu. Okitegeera? Ndi mu interview, kamaliza interview. Negwe buli interview akubira. Ene namba blocking. Okiraba? Yayogera bino ebintu byonna. Ne mugamba kwa yali ambuza kisijja kwetu namugamba because nakoze you misunderstood the video. I even told Shalom where I did mention you. Anyways, sina mpisa, it's okay. Kasta the whole time I've respected you. Till now, era fenna tuli bantu, you will as well reflect on yourself. It is just a matter of time. Das twemanyize kigambo kabakadde. It's just a matter of time. Kabakachi? Kadde. When you wujja n'okakasa ensi n'obagamba biki shuga mubi. It's a matter of what? Time. Kinamugamba wenamala okimugamba. You blocked this person. Naye ebintu nebisigala nga bijja. Akola interview, noli akola interview, n'omulala alese n'engamba no. Nenkola video. N'engamba to whom it may concern. Nze kiri bwe kiti ne bwe kiti. Ate sibasayo kino na kino kyange. Ekyo bwe nkikola omuntu amanyi psychology akimanyi nti it is psychological. Kikuyambako. You're healing yourself. Okay. If there's when you hurt me and I cannot talk to you, and my way of healing is writing letters,
I shall write 1,000 papers. You'll find them in my room. My rubbish kit will be full of those things. If I need to talk to your friend to tell you, nja kumufuna mugambe. Omuntu ono if you want to know that about me, ask Major. Nzeva kubina abantu beba mmanyiko waneno tukitwala nti nawe tomanyi personally. Nze omuntu ankoze obubi, I'll confront a person I know. Ngobukimanya mmanyi. Ne kakati nkole ate ne si confronting kugamba oli no. Nkole ntya. Okay. Ono nga nnyenze. Nga kiri bwe kiti ne bwe kiti. Lwako obuzibu tuyina. Njagala kwejjamu ekyo confrontinga mukwano gw'omuntu. Nabo tebaba mikwano gyabwe. Kyendi mu kweyigiriza. Tebaba mikwano gyabwe. They deliver wrong information na kikolako. Wali mweri gundi gye nalimu. They deliver wrong what? Information. Alonda mu byayagala. Nabako ne byamugamba. Bana amugamba byayagala okola ki? Owulira. Oli byayagala owulira byakola ki? So nze sobola kunenya Benon kuvaayo kwogera. Naye ngenda munenya kulwa ebintu ebimu bye yayogedde. Ngachi. Ng'okugamba nti nno bali mu terms. Talking terms ezimu oba bali mu nteekateeka ezimuddiza. Ekyo njagala kimunenyeza. From the word go, when you sit down and math what is not mathing. No balabala mu sente zo nga obadde oziteeka. Omanyi bebe kuli yagamba teeka sente woolaba. Nga obadde oteeka sente obadde tolabawo. Mute. And we muta amicably muwe biyetaaga. Ate singa oba omanya nti ninayo promoter ali European gwe nina okwogera naye tulabe engeri gye tubimuddiza. Do it as soon as possible. Wali teweetaaga kusooka kulaba press release yani ya Zaffa. Because nze nkusuubiza ekintu kino Benoni, with all due respect, you've been seeing people's comments. Wadde nga nkwadvise nze tebiseera ebimu tozibuliriza. But weebuuze lwaki eno eri numerous. Awe njagala omunenyeza okola gundi okujja clearing air, no problem. Cause otugambye it has been a couple of months. Ate bw'otugamba nti nno muli mu nteekateeka tusuubize. When? Bwe kikola. Eno bw'ojja n'otunnyonnyola bwe kikola. Omwana waatukidde okola YouTube channel endala kitegeeza kiri tekijja kujja. Kibadde kigaana. Kaakati bw'ojja n'otulaga nti agenda funa channel ye. Tugambe on the 5th of August she would have her what? Omwana oli ejjeyo channel eri. Omwana oli ejjeyo ki? Channel eri. Oba bw'aba agirina. Let me tell you. Kwalabika yagezezaako okugulawo omanya. Kankubuulire. Zaffa tasobola vayo n'agamba nsi nti kati nze Zaffa. Ng'akyayinza okweta Zaffarani. Wanje? Tasobola kuvaayo n'agamba. These are things now you're trying to make Irene Tale's sayings true. Beyajja n'atugamba bitandise making a sense. Waliwo mwali mugenda okwawukanira ne Winnie Nwagi mu rumors bitandise okukola ki? Making a sense. Wanji? Kituufu. Kaakati kyangu okuta Zaffa kuba Zaffa ali polite. Naye Winnie Nwagi ayinamu oluganda ku sugar. Ayina wano. Ajja kujja abagambi. Tasaaga. Ebbina liba bbina. Tagenda kugamba ky'otuuza. She calls a spade, not a big spoon. Okay. Kaakati bitandise okukola ki? Okumaking a sense. Do you want to know Zulanda's story? Bebibuuzo bye mutuwa kati. Okitegeera kye nkugamba? Kati Zulanda kye kyamutuukako. Okay. Kitegeeza biri Winnie giberiko byali. Okitegeera? Those are the assumptions you're giving our heads. Jjukira kakati ffe naddala ffe bannamawulire awo tuteera questions. Kati Zaffa tetumuliiko nnyo. Kati tuli ku bano. Kubanza ebibuzo bya otandika okwebuuza okuva ku concert ya Zawe yaddawa. Waliwo olugambo olwaliwo olwa ddiiru ya Guinness biki lutandise making a ki? Batugana ya Zawe yali ayagala vaayo. Lutandise making a ki? Sense. Okay. Okategedde nkugamba. Kati wano nze ndi mu balabula. What she did was right, Benon, to come and shed light on whatsoever happened.
Kakati, I'm trying to show you the loopholes you made. Kwa nawe yatugambidde. Bwe yagambye muwala mulungi mwetowaze era ffe tuli ready okukola naye anytime. Ebyo ebintu ebiraba tubimanyi ku Zaffa. Temwetaaga bitugamba. No, not even okuvaayo noyagala otulaga nti. And then there is this part. Olokano kapati ke bagambye it's been months. Bw'otugamba nti it's been months, those months should have been enough for you. Okuprocessinga buli kimu. Buli kimu Zaffa agenda okuta ekiwandiiko nga mwamuwa buli kimu kitegeeza ki. Watugambye n'otugamba the artist herself asked for space. Kitegeeza as your math is not mathing, her math was not what? Mathing also. As you were not getting sense out of the money you're investing, she was not also gaining from your partnership. Your partnership was wrong with her. It was wrong with her as well. Kakati bwe mugamba nti no it was her choice. Kitegeeza yakibasaba. Gye emyezi giri gye watugambye couple of what? Emyezi egyo si mitono wadde mutugambye couple of months. Ate n'egiba gibadde emyezi ebiri nga baawukanye. Teebereza bbanga ki Zaffa lyamaze nga tali active. Egyo gyonna emyezi gyakwogera. Njagala nkikusuubize. Abayimbi nabagamba management bubanga bufumbo. Manager wa ababbaawo. Ne woba musajja ku musajja. Kitwale nti omusajja oyo yakuwasa gwe mukyala we. Temwesiyaga. Nkugamba mu mpisa mu nneeyisa. This person is investing in his husbanding your career. Akutaddemu ssente. Akutaddemu promotion. Ekanakantu tukasome. Kuba soma statement esookera ddala. After much prayer and reflection, I wish to formally announce that I am no longer affiliated with Swangs Avenue. Again, repeat. After much prayer and reflection. After much prayer and reflection. Prayer kitegeeza ki? Njakulaga nti bufumbo. Njakulaga nti buba bufumbo. Kati nze kyedda tokituttaawo. After much prayer kuba kwebuulirira. After much prayer ngagamba nkikole sikikola abantu nga bali kuntweka ku kisenge. Kati nze njagala kizza ku bufumbo. Mu bufumbo okimanyi we kikola? Tusaba. Buli mukazi omufumbo akimanyi abeera neno prayer. Taata ndaga. Bw'aba si wange. Mpa obuvumu mute. Kye kino. Much prayer and what? Omwami ono taata kubyampisizaamu nsaba onsaasire. Bw'aba wange ngumya atondage naye omulage nti ndi wuwe. Wabula kwe kiba kiganye kabaka w'abakabaka nsongera ku kinandaga nti si wange. Bw'omala okinsongerako taata nsaba obuvumu obuntambuza muviire. Otegedde nti bufumbo. Keka much prayer and what? And the reflection. Baba, if Swangs is my home, make it feel like home. If it is not my home, give me courage to walk out and go. That is the prayer. I don't know why Gundi yakitaddemu ekigambo. I am deeply grateful for the opportunities, mentorship, support, and experiences I received during my time with the label. This journey has played a significant role in my growth, both as an artist and as an individual. This decision, this is the third point meanwhile, this decision was made amicably and with mutual respect as I embark on a new chapter in my career. I extend my sincere appreciation to the management, staff, fellow artists, partners, and everyone who contributed to this remarkable journey. To my fans, thank you for your unwavering love, encouragement, and support throughout this chapter. Your belief in my music has been a constant source of motivation, and I am incredibly grateful for each of you. Bafani. As I move forward independently, I'm excited about the opportunities ahead and remain committed to creating authentic music and connecting with my supporters in meaningful ways. Akasemba, the best is yet to come, and I look forward to sharing this
next phase of my journey with you. With gratitude, Zaffa. Kati nyalo kubuza drama wanagira oluwa. Kati drama kamukugambe. You had a guni ngacho. Anti guluma yagu. Na udebero ngagamba. Anti ndeta drama. Guluma yagu. Yaguza. Jukira, mweno statement walieri agambe Zaffa. That is one. Nze nkugamba ebintu songs byalabyenga drama. Okukyusa erinnya wano. Zaffa. Official statement. With management update for Zaffa. Already that is drama. Tujja kwebuuza lwaki eyita Zaffa. Okay. Olwo kati ndi songs kyekimu ekyokubiri. Lwaki alina YouTube channel empya? Anoonya bagambe biri ebya talent byali bituufu. Ekyatuyambye ekirungi kyatugambye akyakkirizibwa okuyimba ennyimba ze. There was some phone call interview. Kituufu. No, onanti labayo. Performance rights azina. Of course, terasobola zitwala ekino mugenda mu kooti. Nange nina performance rights zakali akayimba. Of course. You do. Anti kakati newe batugenze mu gundi. Nze nakazira. Ne bafani bakansaba. Uliriza. Newe batugenze mu copyright. Katona ina neighboring rights. Bwe bali nnyimba zaabwe. Still na yaso ayinozifunako nga nanyini dobozi kazi bayita neighboring rights. Kati nze bwe mba njagala ennyimba kati kankubuuze bwe mba njagala either rights to also mbuzanga muyimbi yenna oba mbuzanga Zaffa tugeze there's a collaboration nga walabe Chasindi ne and I want rights because I featured video ziba neighboring rights. Eshageze sawa zino ndi azamanyizibwa. Definitely. Okay. Akulira federations yayo that ziba neighboring rights zibaza nsi. No. Aba contributing ze ku lwimbo lwe bafuna ziba neighboring rights. No, that's what he said. Yageroza byansi. Chireke. Nsezerira. Nze oli mukulembeze wange. Abere sinamuwakanya. Neche nkugamba chikino. Abada kwata gundiza abana. You're trying to divert me. I just don't want us to be like. No, njogera kati kucha Zaffa. So, ina neighboring rights. Newe banaga nti nyimba zibazi mujeko. Ezo performing rights era ina akasente kaino funayo. Kakati mwetereze. Kubanga ndabika njagala ku sente. So, kati Zaffa good enough wakwati obuzibu bayinza okukitwala almost ajanga bagamba bakyasotinga muwa. Kiri kyembadde nkugamba Benon, you should have come to the air to come and clear. No deadline ya no tugamba nti no. Okutulaga nti mwina buzibu na Zaffa. Let me tell you. By the way njagala bagambe kintu kino Swangs. Don't underestimate Zaffa. Ne bwata bayenga omuntu. No, njagala bagamba kino. One, no, ebesagala bigendamu. Why I don't want them to underestimate Zaffa. Is because you already have certain loopholes behind. Kakati, Zaffa is going to satisfy those things. It might be hard for you to ever get someone to sign with you. And if they sign with you, there might be backlashes. Negondi bamkole mukwano tuongera okulabula omanyi tebabulayo. Don't underestimate the power of Zaffa. Okulaga nti Zaffa abadde wamanya tabadde ne potential. Olina ku breaking the story nti yawukana na mukikoze. Ge amanyi gabadde ayina. Ge mubadde mutalaba. Ate ge mutapushinze mu nnyimba ze. Kati kanzireyo wali nsoke mpolereze Swangs. Ndiye katonda bawuliriza. Nze nakinyagala okubuuza. Sinza keera nga nerinnya lye bayita Dias. Already liri mu bantu litambula. Nesaagala lyongera likozesa n'endikyusa. Kitegeeza waliwo bembadde nabo wether waliwo ekibadde. Ate nga twabirabako wano. Ate ka Zaffa kayanguye nnyo. Kali simple. Kali simple but still lyerinnya liwodde libadde liyingidde mu bantu. Njagala gamba abaswangiza ekintu kino. Maybe clean your team you work with or maybe add in some more people. Olaba ebintu bino ebya promotion. Birimu omukisa. Yeah. Ekyo kintu njagala tukikanye nakyo. Nsobola okuba nga sina kyamanyi kyenkola. Naye nga nina baraka. Yeah, kituufu. Osageera nga nina baraka. Nga kyenkutteko. Wallahi bilahi talla tekigaana.
Leero nsobola otunda essepiki, enkya ne mbagamba ntunda ngoyi. Oluddako ne mbagamba ntunda byawungu. Oluddako ne mbagamba kati ntunda by'Abakatuliki. Baraka. 1, 2. Experience. 3. Is this person land? Zafa kambagamba ekintu kimu kye mwina 100 out of 100 kye mwamukolera. Bakiyita branding. Omuntu yategeera Zafa atamanya Dolimba Renolwa. Nenga tumanyi olabye erinnya lya Zafa eryanguye. Omuntu yategeera Zafarani. Naye nga ennyimba za Zafarani nazo zimanyikiddwa bwe bazizannya mu disco wawa zitegeerekeka. Naye nga kye mbadde mulemeredde okukola kwata nnyimba za Zafa muzigate ku kifaananyi kyani kya Zafa. Branding tick. Promotion 0, negative 0, 0.0000 and other decimals. Kyokka mwafuna omuntu alabika obulungi, yakula bulungi, obunyobwe bulungi. She's beautiful. Yep. I will tell you this. Kaseka bulungi, nachaazawo ku Zafarani nangamba nti omusajja amugamba aina amaaso ga wansi. Ga wansi. Naye sakitegeera. Aina amaaso ga wansi. Sakitegeera. Omusajja yasooka mutunulayo. Nange simanyi. Oba gatunule no wansi simanyi. I don't know what he meant. Omusajja kyasooka tunulayo. Kiraba ya amaaso. Zafa twali ku radio 4. Olaba nga ontunulidde we namutunulira. Yagamba ana ekai yangamba nina amaaso ga wansi nkyakyebuuza paka nentuka ninga. You should have Zafa for Saturday. Make sure Zafa is there on Saturday. She needs to. I'm going to call her off. Uchiba tu video kongena mukubira off air. Yeah, so, of course. Let me tell you Songs Avenue and Zafarani. Songs Avenue, you lost a talent. That is one. Zafarani, you won the battle. Inze mu bachita batechire ekintu kimanyi bine byo ku internet bajita kakala line something bine bye mugatagata life in my life path. I am good at starting over. And whenever I start over, I start better. Okay. My life path is good at starting over, and when I start over, I start better. I never look back. I don't know Zafa's life path, but I'm only sharing this with her to let her know the people that start over. Kankulage ebintu ebiraga nti na starting over. Na nakatandika okukola. Nali nkola mu company ya plastic. I was a quality controller. Plastic? Yes, ku Best Park. Area Matuga. When navao starting over, I became a sales personnel. Ewa. Fashion statement man. Bambi. Esawa zino ya senka yali akolera ku hamu wenjogerera yadda wanene bukoto. No. Actually luli yali apangisa kati ya kalango gena maso no oyo nno musajja manyi akimwe ekitiibwa. Muwe. Namwe ekitiibwa kubanga yeyampa omulimu wena was very needy. Very needy. When navao. Ndoze milimo Julia janjawulo. I became a marketing manager. First salesperson ku Clear and Grow Bizigo. Then nenzira wali waggulu. Nenzira ku promotions bichi marketing and all that. Clear and Grow Bizigo. When navao nendekera okutunda ebizigo nendekera okutunda engoye nendekera okubera mu bucupa nentunda station. I became a salesperson for media houses. Not on a station? So, no, before that, naliko a marketing manager for a driving school. Local 119.
Besides that, bombi wasoka nobera ku kali wansi no dabu nogenda kana akali wali nali consultant wano yakentinda wano nali ntunda ngamba kana akentinda wano kumabba abano bamala babajjango okugira nabayamba company yabba abantu nabayamba ne bafuna njimanyi eyo company yabba nabayamba ne bafuna justice abajjanga ne bambuza mostly nange bali bagala kunzira ne bagamba iwo nedanza abantu bange benakolangako they got the service for real kati eno gundi endala yo nafuuka ntinda wano munga mutugenda mu town ekigowa ene walala yona I was a consultant because I knew the ideas because waliwo ideas abano ozitwalidde bali nabo nabali bali mu ideas zange ayo company nkadde wakola gendayo Katonda wange ngambe ya wano kugundi opposite gundi nokira nze muntu asobola okujja mu business yo nenkugamba tiwetaga kulangana TV nati ngamba bro wagendeyo nati wabiwa wanengamba company nga yo badde ayo yaliwo erina ne construction yo jola bya amayumba g'abantu eyo jola no yo yaliwo yalina mutawo erina vikisini gweta kozeseza ku mirimu awo anti omukulu yalinga abazina no sirimba kibadde kyetaagisa sirimba era nze ekyango byakugaanira susu ne mugamba nsasulwe ngende n'agaana okunsasula ne mugamba tunda banga era bwe navaayo nasibira kuba agataliiko nfuufu aba radio 4 agafeeyo bonna nembaleeta nendeta ne baklayanti bange ababanja netubagamba nembagamba process zaggwa nina obukakafu tusaba ku permit muke mwakola company bada you are energy baite bamanyi location yali week eja yali yalimbise mu construction yanti week eja ngaba awadde permit za ngaba wadde ate nga tebaliwo baba week mu ba clearing ba client era abatayitira mu genda tikyaliwo obadde ki yo company kati onkulaga jjane yange nti I start over nenfuka salesperson wa media houses mu media houses nali ntunda emu nempa omulimu kwebbulula okiwulira you start over but you start better and then I get my career kakati I get my career and then I get another career in my career starting over but starting better kyenyagala ogamba Zafarani honey, you're so talented, you're good at what you do, and you're blessed, you're prayerful, you're disciplined. Vakufa basama. Uchimanyi nawe yasama. Yeah. Okay. The Lord has something big for you. Don't underestimate yourself. No one should put you down. Atene yongero kutegeza. If Swans is looking into working with you again, it should be njagala bakubisemu emirundi nga 6. Ngera bakumunga era nkola bwe kiba tekisoboka don't go back. So advice I'm giving you. I know. Ate njagala okutegeeza abantu abalekera ogamba mbusimanyanga we are looking into giving Zafa her accounts osobola zibalekera cause already wa kamwakoogera waliwo atasima efforts zange nasigaza YouTube esimu ne bajibba naguno gwakata postinganga atenga nesimu gwa waliwajimuwa bwa ngamba nali sirimba nigwengo abantu banakunyowe bato bayambanyi dansa ya lipstick wo aina ne video ngali mweze ngatto n'engoye dansa engoye ziri wano dansa n'engoye gwa ali omuwa oh my god sugar sip some kakati Zafa tumuveeko ng'ogenda shootinga video eya Chamagero bad nga comment zijja kufananya ekyenyanja ekikere ekiyenje emmese embwa embizi yo konsiko ebimu bibyo yabadde mu comment leta comment kwata searching awojagala njagala comment njagala comment das kakati sagala kintu kya kyonna njagala ngoye tugere ku ngoye
Speak to me. Talk to me. Nedda. Speak to me directly. Umanyira, zize na byogedde. Yes, yogera Sali kunange. yoze nalaba comment ku social media. Nsaba comment. Nsaba comment. Ndebeza kola chikaleka. Simanya bakutumye. Umanya oli omulema naye asobola okutuma. Omulema. Tomanyira abantu wano. Amukwano kakubulire. Scratch my back, scratch your back. Si mulema. Nimbye. Abantu baagala okuntugamba olwokuba nga njogedde ekintu nga si kituufu. Kale. Njagala ombulire si mulema. Engoye ani yakuwa engoye first of all? Engoye zaji zaba. Kati kanterere bwenti mukiro. Guys. Nasoka nenda ba Icon Creed. Nanga ebyo kuyimba bireke mukwano. Ngeno okulaba nga Shady Kyagulanyi azze. Uliriza. Sigena kwogera ku banaku. What do you mean? Nange nsosola. Baga omulalu ali akasaso nambira makasaso mwenyinyala. Yes. Oyo mwenyinyadde. Ani gwennyadde. Shady ya Icon. Ajja kuba Icon. Icon. Does he know the meaning of icon? Of course, wotuko kyetumira. Akikozesa. Amanyi ekitegeeza akikozesa. Stop it. Keme pass. Shady Kyagulanyi agamba byokuyimba bireke. Ali ku payroll. Eyo omukuba gundi silipa. Ali ku payroll. Eyo omukuba silipa. Ali ku payroll. Ebbanga Shady Kyagulanyi lyabaddewo. Mpa ekiro kyali anjogeredde. Kata wabera ta script. Era aina olunaku yali ayagala okumpolereza nitumugamba ova ku nnono. Ova ku nnono. Wake up. Twamukwaka kano kasituka ku B. Wake up. Kakola ki? Kasituka ku B. Shady Kyagulanyi. Mukuba kasituka. Tetujja kusasula guno omwezi. Ngoyogedde ebirungi. Toddamu kugamba mbu ayinayo kino. Toddamu. Tomuwana ayina kuba mubi. Ayina kuba mubi. Ebimu mbimugamba. Nyenze ne mugamba. Abantu baludde okulira nti ndi muddugavu ndi mubi. Komawo bagambe kiwala kibi nnyo. Wallahi billahi tallah. Enamba ya Shady Kyagulanyi ino. Nkulaga chati. Nedda. Njagala kulaga chati. Ne you have received. Nedda eba you have sent. Olunaku lumu nakola ensobi reverse nejja. Ate sorry kanzida bolinge. Kadi guno ogusembye. Kati wegendereze. Kati wegendereze. Wegendereze. Shady Kyagulanyi yasooka ebifaananyi bya video shoot okola video. Lwaki yamanya kitugenda okukola. Nga mwabi muwadde. Nga tumugambe ngenda kwambala kino na kino kati woba oyomba. Gamba waliwo bino bye yayambadde biringa akatimba. Yakola tetunabafulumya. Tetunnabafulumya. Noonya obudde. Noonya posti ononye n'obudde bwe yakoleramu. Yes. Wallahi billahi tallah. Nze sirimba. Banaye munsonyiwe naye ka script nkavudde mu nsozewo nenkwogerako. Era Shady Kyagulanyi bamuyita verified bana basabula babayita bani? Mujjonkezi. Verified mujjonkezi. Aka Shady Kyagulanyi. Era Shady Kyagulanyi and sugar must shine. Kati kankugambe we mufuna nagambadde no TikTok. Oyina student wo gwe wayigiriza internet musabako nangamba gwe nina gwe nekakasa Shady Kyagulanyi. Era ne tumukozesa. Oluyombo lwenafuna Shady Kyagulanyi lwe lwasooka kati dena ngamba oyo nno omwala omwetaaga yoli gwe nagamba kokonze kyovola siddangamu muddamu. Era bannaye mweyongere followinga Shady Kyagulanyi mukozi mulungi teejusa mu muwa obulango ayagala omuntu gwayagala akuvumire naawe asobola okwevumira naye kennyini asobola okwevuma. Neyesasula. Omusasula neyeevuma asobola okujja n'agamba nze Shady Kyagulanyi nze ku bibi bwe ndiko n'ebyana ebiringa box y'ebyenda bye nnina neyeerangira ye kenyi omusasula neyeevuma asobola okwekuba ekifaananyi ekyeswaza ng'akikoledde ggwe omusasule. Wallahi billahi tallah. Ani omulala yo oli muzize nekye ngenda okukolera oli nja mugulirayo paaka y'akakoola ajja kuba VIP nja mujjayo wa Alien nja mujja bamwita Kaleefu ewa Kaleefu
yadda wano wa alien. Yadda ne waggulu. Yadda wano wa alien. Ayina akakola VIP class. Akalongo ngakoze. Kalefu yavaye mu. Ali wanene wa alien. Era mu supporting alien ya okubala ali awawo wano wota boti ngogenda kucheruwa. Andi nze Di Maria yantwalange wa Kalefu nga mweleke. Nange Kalefu twamuwagira nga akyali eri. Siri akakona yawe lekera akakodi. Kukubolye munyonyo right? Naye waneno wano. Ekiro ngagene mulungo. Wesirikire kati nkulagirira yadda wano. Ali mumanyidde eri mulungo. Kati era Kalefu omwana oyo mugulidde VIP ejja kuba yeesatu. Ojamu wa pike ate ko kubanga badde akozesa bigiji. Kamulinyise ajja kulya pike ajja kuba wa green. Mutereke ebinyeebwa n'emmwanyi. Watamira ku video shoot. Chotegeza na tamira. Waliwo video ntapire sawa yonna. Waliwo yafuluma ngo otagala oti bagamba abadde ate. When I'm on my video shoots, I want to tell this to people unapologetically. Muli banja abanywa omwenge. Naye mwenna mulinga bbi. Okiwulira. Oyimirira mu kamera n'ogamba nze banna I don't take this, I don't take this. Kwetuli. I don't take this, I don't take this. Nze ngenda bagamba waneeno. Bwe naba ntusizza okuva ku mwenge. Era nja bagamba jjane yange okuva ku ki? Nnyo omwenge. Onywera ddala. Ate ngwegulira. My man yangamba hani kuba musawo. Yangamba hani bwoli tukanga okoyiro tumanyo. Kinansi. Aziza baba. Oyo mwana ali savage. Ochagera yangamba when you're ready tebabivaako buvi. Nze lwakuba nti nno simanyi oba waliwo abantu abamu asolo. Naye okubaka create ka Guinness. Create. Siyawunnavaawo. Ojjukidde byadda. Ekyo kiggwe. Create. Create gyongereko tekira ngezi. Bw'omateekako tekira nga tiraako ku muweeti. Nze buli bbala lyennyingira nzira ku kirala. Ate kati oyagala mpamemu ero nga ndi muddugavu oyagala bampayirize nti neeyerusa. Anti oyagala bampayirize nti neeyerusa. Saagala kintu kyonna kiraga nti ndi mweru. Kye nasigaza linnyo nalyo njagala gaddugaza. Essaawa yonna mundaba n'amannya amaddugavu. Kati mbadde nkyagamba nnyo omwenge. Abantu njagala nkibagambe kino. Abantu abasinga bagamba sugar weeswaza bikoze bitya. Bannaisiri mwana wa jjajjawo mbeegayiridde. A lot of people want to come out and be open about what they do, but they cannot. Nnyo omwenge and I smoke. Shisha. I smoke anything smokeable. As long as mocha. Really? I smoke. And I drink. Naye nga tunaba kunjajinga. Nakugamba nti sugar banna ebiki biki. Ekisa kikwatibwe jjajjaawo nnyoko n'abeewammwe. Kakati engoye ze wayambala. Nkyali wano eno ku mize gyange njagala balekerawo okunvuma emize gyange. I smoke and I drink. Okay? Unapologetically. Nneeyongera obbategeeza bwe ndiba ntuusizza. Nja bivaako. Bwe nnaba situusizza bwe biba ebirinzita. Bye birinzita. Mbasuubiza temulira fundraising ya sugar nti alwadde ebibumba oba alwadde amawuggwe. You will never see my fundraising. If I have to die nga ndwadde nja bagamba abasawo ntuusizza. No nothing. Nze nfunye ebizibu va kubina abantu bebagala okubeera nga beba victim banaye kino beas ndoza nze mu ku bantu abatabikka. Bw'oba onneegendereza kizibu ekijja kiba kizze. Kuba ne bwe nzija ne mbagamba nti nafiiriddwa omuntu temugenda mmuzza. Omufu wange akwata ku famire yange n'emikwano gye abategedde nti akoze eki afudde. I will not come to do a public notice nti nfiiriddwa gundi. Nkujjukiza nafiirwa taata namuziika na maama wange n'abamagye nga bakuba amasasi. Bato bange saayagala naba disruptinga. Baali ku ssomero wangi. Naye after kuba baali bakola bino ebibuuzo ebisembayo. After nabajjayo ne mbatwala ewaka wali we wali omanyi emunyonyo.
nemba preparing mbaga nti kitammwe yafudde nemba preparing emalo ba preparing ne tugenda fenna mu kyalo ne muziika taata nabo ne balabako bwe yawummulidde ne bamuziikira kubakereso. Thank you very much. Otegedde nti I respect people's peace. Ensi terina kutawankana olw'okuba gw'ofiiriddwa. Nedda bannange si yasoose ffa nange nja ffa naawe ojja ffa. The world will not stop. Of course. Because someone has died. That is what I want people to understand. Ate neyongera okutegeera abantu abafiirwa abakolima tebijja kukola. You're not God's assistant. Bana edayasi olwokuba nze sinnafiirwa olwokuba nze nafiirwa nga gwe oli eyo oyinaayina naawe ojja fiirwa. Towanga ku Katonda, not your relative. Neyongera okutegeeza ebikolwa by'enkoko tebikola ki? Tebitaka munye. Ogenda kwate kubo jogambe omuntu wange yafa, omuntu wange malayika wange. Malayika wakuddaabulula kuwa obulamu bulungi byoba omusaba nga tonnamusaba kola muntu kibi. Musaba akujje mu bubi bw'olimu akutereeze oshayininge eyakkola obubi alumwe. Tomusaba kuzza muntu ono mu bubi tekijja kukola. Kino kye njagala okulangira abantu baabwe nga bafiiridde. Kati kankugambe tebabalangira. Dayas bojja kumaca n'oŋŋamba shuga bannange oyina ebisiraani ne nkubuuza ekisiraani kye nnina kye kyatta muganda wo. Mba nkoze eki nkulangidde? Mba nkulangidde? No, let's be realistic. Ate no kino nkikola esi mu bubi. That's resting muganda wo rest in peace. You lost a brother or a sister, I don't know, but muganda wo of recent. Bojja n'ogamba shuga malaya ayina ebisiraani abonaabona n'enkubuuza okubonaabona kwange kwekwatta muganda wo. Mba nkoze eki? Olina kunziramu ekyo ky'okoze eki? Nti nedda kati ejje I'm bleed to your death. Bleed. Full bleed. I want you to bleed. Nkubuuzizza lwaki gwe yafiirwa oyagala okunnangira ekisiraani nze nga sisobola kujja ne nkugamba? Sinakugamba nkubuuzizza. It's a question and answer. Bannange nzikiriza nina ekisiraani. Ekisiraani kye nnina kye kyatta jjajjaawo oba nnyoko oba omwana wo. Kale ekisiraani kye nnina kye kyatta omwana wo. Simple answer and go home. Rest well. Nze kugambyeko nti omuntu we yafa si malayika. Omwana wo si malayika. Atoze abaana bayina tebaweza myaka 7. Back to sender. Before you send me anything bad, back to sender. Oyagaliza abaana bange obubyo anything bigenda kuddira. Omwana akuli mu nnabaana oba amajigo otannazaala egajjo kifuna. Not mine. My children have gone through a lot. I've done a lot for them to live. They will live. They will prosper. They will shine because their mother is a survivor. Amen? Amen. Hey, back to sender. God doesn't do bad. Abantu tebatamanyi. Ng'ononkola ekibi, genda osamire. And I will tell you, the devil is a shadow in my eyes. Nyawoddeko n'ekyokuloga gwe. Olina gwogenda naye mukuloga. Kati leka nkubuulire. Kati nategedde n'okutegeera nti abantu beesiba ku bantu. Nga sina bagendeyo nkyayagala okubeera nnyo ku baana mpa ku kifaananyi ky'oyo omwana. Aliwa? Mpa ku kifaananyi ky'oyo omwana. Leeta omwana wange. Yes. CSI. Si ya poliisi eri. Tubuuza kumanya. Ate kale wewe obuzibu bwammwe. Naye wali wabuuzizza ekisenge kyange kye kyatta. Njagala ng'ambe abantu. Ono omwana ye wange. Baba. Wano nga bamutikidde. Mwana yafaanana kitaawe. Tolina kwakufaanana. This guy. Kekena bano luliye. Baba. Ne mukolere ne Samze ekifaananyi. Mumukolere ekifaananyi mukimuteeraawo. Samzi? Si vabo mugundi. Anti ye mutabani. Samzi sibe buno bwo bompwa chimpa. This is my family. Ono mutabani wange, ono muwala wange, ono mama wange. Samzi buno bo batundu obwo. No, Samzi.
Kakati, das, nkugamba ebigambo bino wammanga. Let me tell you something. Amanyi gontaddeko mbwate sugar kiri ate kiri. Say one more word. You know who. Say what? I can say everything, motherfucker. Buli chimu, and you cannot do nothing. Because you know why? You're not God. That is one. Because you know what? You're human. Because you know why? I don't know. God doesn't do bad things unto good people. Okay. Wanji, I want to tell you, before you want to call me a bad person, I'm a devil that wires parada. Tell them. Sagala bantu bajje, njagala kujja kino ekintu mu bantu, and by the way, inshallah mukama wali bampadde obulamu. Nja kibajjamu. Mulekerawo okulowooza nti nno gwe ebibi by'osaba bijja kukola ng'omaze okukola omuntu obubi. Olulimi lutonzi. Lugambe oyagala gaggawala enkya otegeere nti si lutonzi. Ebaga olulimi lutonzi. Gamba bugambe nja njagala. Yogera nti oyagala ssente kati zijje. Kale gamba nti njagala sugar anakuwale kati. Olulimi lutonde. But there's something kenyagala okumanya. Sugar, first wait. I saw someone was crying on live and within speed 100 you ran Uganda or comforting. From nowhere I'm seeing grudges and everything on social media, which I thought were close and tight friends. From nowhere I'm hearing Chirimuo Musajja. Okay. Now I want to tell people this. Do you know why I'm good at starting over? I don't dwell in the past. That is how good I am at starting over. I do not dwell in the... Nze nina abantu abanyigidde omanyi lwaki? N'omuntu oyo gw'ogamba nti yanyiize mbwera ng'agamba nti bya musajja ayogera ekituufu ekimuluma kumublockinga. Nakeera kumakya ne nnyimirira mu bantu ne mugamba nti sikwagala. Lwaki oba tukugamba omuntu tomwagala? Nga lwaki sikugamba nga sikwagala oyagala nfe nakyo? Nze yenze bwe ntyo. From nowhere ogamba omuntu tomwagala. Ng'olina kyonkoze ekibi gw'ogambye nti she was my friend. Yes. Kati nkugambye nti sikwagala, deal with it. You don't have to do interviews. You know what interviews you're supposed to do? Nyonnyola abantu nti nze yali mutubaale mu video. Tubaale. Tatsongo ya mwaka ki? Nyonnyola abantu nti naliko mu video bweziti. You will ask yourself why everyone around you is a new person. Waliwo omuwala bamuyita Hafswa. Simumanyi. Bamuyita Hafi. Yasomera ku Bombo SS nze mumanyi kubanga nali ku Bombo Ame ngali ku Bombo SS. Munubbi. Yeyawukana n'oyo omuntu era. Kyemmanyi she chose a very different, decent life. Tasobola kuvaayo n'ayogera. But she can tell you how bad people are. Waliwo omuwala bamuyita Charity. Abadi. She's a very great dancer. Yeah, she's my good friend. Thank you. She's a very good dancer. You know, she's very polite. Tamanyi na kuyomba. Tamanyi na kuyomba. You can name abegako. Kati nkunyonnyola lwe namulaba. Namulaba dda nga dansa walidde Jasmine. Oli mutuufu. Okiwulira? Tajja kujja ayogera ensonga ki? Kubanga bo basirika. They chose that. Oba osanga abasoga basirise bantu balungi. Kalenjins don't keep quiet. But yakolako ne ka group kabawala nga bayita small boobs. Thank you. But small boobs mwe mwali nono zonto. Abangamba yalimu. Yalimu naye nga yesi wa small boob. Wale balina small boobs ye just ina gatisirani. Ono ye ina gatisirani. Balibo balina small boobs ono ye ina gatisirani. Ogamanyi? Waliwo amabere g'ekisirani tegasuna. Gamyansa, gamulisa. Sirimba. Sirimba enywanto yokka yejja. Kawolo abayina. Munabe ku Bombo. Munabe nina ekyogo. Munabe ku kyogo. Leta ku kyogo kyange. Nze na business ezimu zesira nga zikola bukozi zonga zo. Oshegeera. Ono bali balina small boobs. Baviga bato. Viga muto. Ono wadda. Mulimu enjomoga. Labayo. Bano bato, enjomoga ni bona they're just studying bato. Asha will be old. Asha wona kurukuru.
I shall not be worker. Ono mukadde. Nze ndayira. Let me tell you, when you're doing this thing, olayira, kwata kaso, wegire voti. Atafe. Hey, toina cholayira. Temensingo, tava ku luvumbo, yes. Yemba kayimba kakapeke. Taddamu ebya kisiru. Nete tujja obumonde bugenda kutandika servingibwa wendaba. No. Bwegenda kujjula mulage ekintu ekyanyiizizza. Bantu kujja ne bagamba busimanyanga ekyo kibinyo kye wakoze ekyo kibinyo. Let me tell you guys. But on live. Anti mpuliriza. If you don't want a bad thing to be done unto you, don't do bad things unto others. Nolo kusasula DVD emekuleta muntu ku live. Nina sente. Nawe gwenzije ku live zifune osasule. Bakulete? Olaba ku live ekintu kwe kiribuza bakola live. By the way mumpolereza bakola live. Boza Desh Kalisa, boza Kabata, boza Sengasi. Osasula omuntu bamugba. Oyogera n'ogamba oyo no oba mu comment section nga togenda kwogera. Owandika nti oyo muguza ke. N'omugula naka. Yes, n'omugula naka. Eyo no. Ompya ku TikTok odda ku gundi ku Facebook. Kati was box ne bamujjawo. Saako moko. Ninjo chayo nabali ku katebe. Nje kwata nnyoko. Chayo ni mwavu. Sininamu. Tamulambita Katonda. Anyumidde katya nnyo. Ariko mwavu. Otambula tambula ne Yesu mukubuli abalungi efu. Moyo w'amaanyi asula mu nze. Anyamba naye ogera okuzibira olunaku Katonda kyolaba talina kyakuyambye. Ndamulambita Katonda. Ino mugagwe ngenda okubira tukoleko. Okiriya. Kati ekyokubiri. Kasoke empisawo kana akalango. Isaawo. Kubanga ono omugaga yagenda tukolako kyekusuubiza. Isaawo. Ekishigwe. Tukasolera muntu kamu. Ekishigwe. Bantu bange mwenna abanoonya amasimu. Abagala okugula amasimu. Omwami bamuyita Derrick Masimu. Mulaba abaana bamufi. Bamuyita Derrick Masimu. Derrick Masimu ali ku Wilson 1 building. Olaba ku Pioneer Mall. Naye mabega gaayo. Wali ekizimbe bakiyita Wilson 1. Ekwali. Ku shop number WBO9. Oba WB09. Bulishika simu. Yes, bulishika cha simu. Kati no manyi kino China. Esimu yo boba wajimugulako. Ne bagibba agitrackinga. Newe bagipangulula. Ne bagijja ku screen biki wakiri akulaga body weight. Notegeera nti simu yange bagibba body bagisula wakuza asigaza gundi serial number. Body bagisula mutoyi ayinako ka tracking device ku gondi yo. So tatu na mali bagisula mutoyi ne baginyulula. Abajja kugamba eri wano mutoyi. Nti basudde mu kasooli Derrick Masimu. Era mugende mu searching mu following mutabani wa Mama Flower. Ali ku namba esimu 0702 879 116 oba 0792 373 829 Derrick Masimu. Nabadde naye eggulo ku tonic. Ajjajajajaja muweti kwa muweti. Twakoze round musanvu eza muweti. Kati Derrick Masimu oyo njagala kubuuza. Lwaki susu ebintu bino yabigiddemu. Kakati Susu dancer. Susu is a very good dancer. Yes, I've seen him. And neka nsikirize kino kyogereko kiveewo. Kiveewo. Because you cannot come out. Susu DVD yakola live ya dancer nga bagezaako kwebulirira tukoze tutya, how can we be better dancers, how can we do this, they even want to do an association out of themselves. Tukoze tufuna mu talent yaffe. Abayimbi bafuna. Baze ne ba Vixen mu kikoli. Gondi yabatwala. Abantu abasinga obutafuna mu talents zaabwe baba njagala bakugamba. The pianists, the guitarists, our instrument wakati one. Okay, the instrumentalists. And then the dancers, vixens, and the vixens. Kati vixens gundi neba modo. Neba modo. But ba vixens Emma. Carlos. Emma Carlos. Ne Ragadi.
Anti tushireke kale bwera batwala Emma muntu wange era mukwano gwange anti era nange kankole bwe batwala Emma muntu wange era mukwano gwange nenshi kaza tebafuna gundi zali zitula wano ku gundi ku wagulu wano wano ngako hotel eri ku NBS bakita batya skies Emma muntu wange mumanyi era mwagala nnyo. I even wanted to do that story. Sensiga bintu nga bana inedda nze banaye temunkima naye Emma Kalusi okuleka nga ekintu akifunye alesa abantu abesigika. Don't do nothing with regard. Bajja kuvayo boogera amazima so bebe abantu abatafunye mu gundi zaabwe. So these people did a live DVD. Nali nakazukuka nengenda ku live ne bamba katebe DVD n'abagamba mpadde Sugar akatebe kubanga yomuko asupportinga ba dancer atya nga sazi nomba supportinga ola ku video shoot yange mpaye video shoot egenda ko ba dancer nga bazze buzikola challenge nabala babali bangi bazze anti mpaye video shoot sunga tokwala ngubuza muri rudda wabana nga uyo yagano kwata uyo kati wafuna muki Kanumye. Do you want a hug? No. I can give you a hug. You could use one. Yagala kwogera bisago. Neka. Oba yo hanga teba ya busasa. Oba ngamba oba kuwadde. It's okay. Kale. It's okay. Beba nange. Ate n'amala n'atandika omuntu omukubi agudde ate era omukubira omusambasamba kiki so ebampa akatebe ne bagamba noyo kuba supporting me nze wemba nkumanyi nina abadansa bangi besitamanyi noyo zonti abadde yasama y'omukubi nayitanga with big budgets ate ayogera abonire ekyo gamba ati ati okwogera n'okwasama anti ayogera ayasama kale naseka ate waba seka yulika buyirisi ngati anyways the thing is unenga ninya ku live ninya ku live nga bambuuza Sugar olowooza ki ekiganyi baddansi okulakulana nembagamba ngenda bagamba nga sekwekereza temweyagaliza singa mukeera ku macha olaba ffe bannamawulire tuyina enkwe kituufu yes naye dasi wafuna pressure ng'agenda beerako ng'akimanyi nti Sugar wa mugaso amukola ki yaddenga ajja mulyamu olukwe amuwa jangu era bw'ajja musasulwa mulaba ngenda ku example pressure za bebe cool muba ku list n'atali ku list bagamba kale wadde temuli ku list katukuweyo 10 naye ng'abali ku list buli omu bamuyise mu line n'afuna be bannamawulire baddansa baabano dansa okwata noyita Susu oba noyita DVD nayita Susu najja n'akugamba nti zisene zange temuziwa DVD kyokka yakuyise mu bunnamawulire wali bulidde otya twakolerako Sula Birungo on a light budget weyampa sente bulimu yakkiriza muwe bwe mpulira nti wagenze n'ogamba Sula nti nno nze zange zimpe nawulira ntya okitegera kyenkugamba gakingizako bagamba have solidarity respect hierarchy abakwise ku lwe aba boss wokkiriza wadde omusinga inshallah n'omugagga munoonye bibyo osinga ono ensumika bibyo mulyemu olukwe ku lulwo not on the day when he wishes you well olunaku tolina mu 30 akufunidde gigi akuwadde 40 kuba nze mbaddeko ne baddansi nembalaba oli n'agamba nze zange toziba gundi naye tomugamba nti nkugambye just zimpe wano bye nali nkola kimbagamba nembagamba ngenda kuwa example ku Susu kuba tajja kunyiiga Susu waliwo omuntu gwe twali tuwaddeko ddiiro n'agamba nti tolina numbers mark my words well Susu togenda kunyiiga negwe kankugambe wali ofunyeko ku gigi wantu meanwhile gigs za Susu zinakabeera ku same ezimutandaba nako mpitirivu naye namugamba waliwo gigi gye wafuna oli n'agamba Susu talina ki numbers olw'okuba ye yayina 30,000
oba gaali 3 oba 2 oba 3 awo nga susu ebyo bisire wa yali 6,000 eja following. But Susu is a good dancer. Yeah. Omanya ebintu ebimu tebiri ku numbers. Eriyo bannamawulire nga bakabi. Nenga tebalina ki. Tebalina numbers. Nenga ajja kukola egguliro kize. Kati nina gwe njagala okuwa ebimuli bi. Waliwo omuwala bamuyita Evelyn Mike. Akola kwena. Taina numbers. But aina talkability. Yeah. Ate ali valid. Ate abantu bamulaba tebamumanyi wogende watu n'obuuza omuntu Evelyn Mike bamukola ki. Naye talina ki numbers. Kituufu. Okategedde gye bali abo. So nenkyogera ku live wenkyogera. Zoro ngajja mu comment section agamba nze oyo nkimanyi agamba nze. Guluma yagu. Guluma yakola ki? Yaguza. Nze kimanyi agamba nze. Yayogera yakena kali media muno. Mu comment section njagala nze kujja wagulu njogere. Nemba gamba siri comfortable. Kwa bali bagala muleta waliwo yali ayagala muleta oba bamuyita masembo something. Nagamba ayagala muleta nemba gamba I'm not comfortable with all due respect wali nyanzika. Ate nyinza obutakka nenga kasanti akka. Awo abosasula. Before that ne bamwambusa nemba gamba aveeko. Ne bamujjako. Ne baddamu ne bamwambusa. Nemba gamba kati akatebe nkagula. Aki. Tadda. Nandiwa. Ninkagula. Nakola ki? Agenda. So, Guluma yakola ki? Yaguza. Nagamba oba toli comfortable gwe vaayo. Ezida chikendo nze yaliyo. Konza, I feel free to do a live on your platform. Kwegena nakole iye. Nagena nakola live ye. Atereka nkubuulire omwana ow'obuwala nsiima nnyo. Ebyaddala obadde ozina ng'ozinye mu video nga n'amazina tokyazina kati ng'okyenkibuka. Naye abantu badde tebamanyi gwani. Naye lwe wakola live jjukira obadde ng'okola live oleka abantu 7 bantu 2 bantu ochegera bantu ekinene nnyo 17. That day you got numbers. Thank me for that. There is always a good thing from a bad thing. Apparently you're relevant. Now we can talk about you. We were not talking about, no one would ever. Never bagamba ntogera ku badansa abakabi. Tujja kwogera ba Cleopatra bani. They would never mention your name. Now people have known your career. Motherfucker, you're not grateful. You need to be kissing my feet. Saying thank you. Oga, mama, for giving me a life. Giving me relevance. Instead of being bitter with me. When no mulemawo, down on your feet. Tafuna ngoku interview. Emuwezo views zonna. Ndoza mwavuddawo ne muzina amapiano anti naye atambula bwati. Waliwo ne movie amapiano eno. Yasamira muli. Eno ta no somba no lemala no somba no kuba no somba. Ndoza mwavuddawo nga muzina amapiano. Jukira gwa amagulu gombi gakkono oli mulema ddala. Bamwita nakola ntya nzije ntya. Dasi gwa amanyi mukwano. Katona kebera mitima yo gwagambule. Seka mukwano tulikozeke obakaba mukama kebera mitima. Katona kangeguleke. Kakati, you know there's people who will find relevance in news that is even not news. Oya mwana yasoma amawulire. Ani. Omulema. Piano. Zap. Oba sinyimendekeyo mama nze kanzije kale kanzije. Kati nawe jangu okolima omulema. Buli ayagala okolima njagala jje. Nawe omulema jangu okolima ogambe wangambye ndi mulema olizaala omwana omulema nawe jangu okolime. N'abampi bakomewo nabo bakolime nti njazaala omwana omumpi. Guys, let me tell you. We are all created by God, but you're not their relative. You're not God's relative. Ate nze nina omukisa n'oluganda ku Maria Magdalene.
Okiwulira? Hey, kyekirungi kye nnina. Bikira Maria is my relative. You want to badmouth a relative of Maria Magdalena? What's a ya? Sebo omuntu akola ekibi ye nayagala ye nemwe nina kyenjagala kusaba abantu dayas. Tuwulira by the way kansoke nonyo omwana ono bamutatu tuwulira kana akantu kanonyo kasalemu. Njagala dayas nsaba abantu bano. Bana ebonkola obubi nzikirizaako nyiige. Oyagala onkola obubi ate gwa abanyiiga gwa bakola interview era gwa bakolima mpako kimu funako kyompa. Nato bitwa. Wakirinde kanyi tonkola bubi ye. Imagine someone does you bad. This same person comes and complains. Same person badmouthes you. Same person curses you. Mpako chimu. Please now. Mpake. One. Ate nebagala wetonda ate. Naye mubigyemu abaana. Kankubulire ebigambo bino. Nze njagala omuntu antemeremu akantu. Nga njogera ekibi ku mwana kyekisooka. Waki kyasinze omunyiiza. Kimunyiize njagala atulike. N'agamba njagala atulika atukube kaffe kye. N'agamba wala. Say one more word. Iwalayi. Aina layira mu ddiini ye lwaki abula? Gwe, you're confused. Why are you layirating in my ddiini? Layira mu ddiini yo. Mu ddiini yo. Nagezo kulira birimu omusajja asooka kwana ye kyekikuluma. Ati bwakwana ye. Nze waffe mama wange kati kankunyumize. Mama wange yanjigiriza ogabira abaana banne ebyo byokuzanyisa ebikadde. Ambuye yagabira basooka wuwe. Anti basooka wuwe n'abeera wa. Kati olaba yo contradicting abasooka wuwo. Kyokka ne batwala ow'ekisiraani. Pange ebigambo bulungi. Rewrite the sentence. No, rearrange. We'll write for primary. Byonna twagabikola. Rearrange the sentence. Ampewo. Rearrange the sentence. Omusajja yasooka wange. Kyokka gwe oyina ebisiraani. Kyokka ensi yamumanya naawe. Start with ani ayina ebisiraani. Begin with. Gukyera kyekiri. Kipange ekigambo. Kati awani abana ebisiraani. Mukwano, nina ebisiraani. Bisiraani is your son name. No sooner had the Kisirani come than the money ready to be rescued. Had the money sensed the Visirani, than neither nor either oh. There's I know you guys because you've been I want to tell you this. By the way, this is but I want to tell you this, Das. Das, abantu bamanyi. No zonta manyi. Oshege. Aninga yetonda. No, let me tell you. It's not the first time she does something bad to me. Naye this time round, yabadde chasing a clout maybe. Or maybe. Nga nange bwe nafuna bashadde abakyagulanyi. Naye eri side yamufunye nga balaba Goliath talabika. Nibagamba nange tuyambuje ogambe nasooka gamba gwe. By the way, statement yakuswazizza. Kuba ongamba nti no oyagala nsigale nga nkwagala ng'oli mukwano gwange. And you come out with a statement yati wakwanako mwekwanako. Kitegeeza you've lived in a life of competition with me. Lwaki yali naye. Waya kambe ekyo wadito kimanyi akubula yakyogedde kati shegedde. Kitegeeza yabadde akimanyi nga it's haunting her. But I want to tell you this. Namuleka. And I want to tell you it's me that dumped. Mutolo musajja. But omusajja gwe tulina kati omumanyi. Yeah. Ate abikola. So muganda. She said. No, it's okay. Yes. Baba ne say. No, auntie dabayo. Yensonga Rachel yanonye kisikirize kyange n'atanfuna. Oh. Yo, yainonya kusikirize. Nkutidde gwe. So wali kulaiva senga asidi. Naye okumanyanga ono yazenga chasing a clout. By the way, abantu banyigira but pay attention to detail.
kankwese ebigambo bya Sean Style exclusive. Yeah. Tebereza omuntu yekoledde live n'agamba nkimanyi bagenda kunkolera live. Okimanyi omwana yeevuma ebigambo nga sina bimuvuma. Bagenda kumpita gundi mizi, gundi kino, gundi mama mulambo. Ye nga yomwe. You already. Kati oyagala omulambo okukusaasire nga gwe yagweyita. Mama ni? Wallahi yabyeyita. Wallahi bilaita Allah. Asobola ononya live yasobola okujja n'abireeta. Ate n'ekirala, we are the same. Just go wote wamutta. Nze abange nabajjamu. But we are the same. Fena tulina abaana b'emida. Tulina abaana nga miramu. Ekirimu. Mbogo nawo ni mwogo mama wabafu. Auntie, I did abortions. No. Ani amutuma? No, my gondi. My PR. Shadia Wasagola. Yakuita mama wabafu. Yes. Mama wemiramu. Nagama jakana kajja kaita Shalom. Toyina gy'olaga kyayagala okukola gwe okategedde. So it's okay. Omanyi tulina ebintu ebifaanagana bingi. Yes, abange nze yabatta. I chose a smart choice. Owuwe bambi may his soul rest in peace teyamwettira. Then femi banazala tebatusiima. By the way. Femi febamu. Birds of the same feathers flock together. I'm just so sick. I remember. Yaletera nyaza. Takati omulema Russia mujjako interview kweka mwaka kaseera. Mulema gwe. Ndoza kati okugulu kwakuze. Kale tambula bulungi. Kagende jako kagende kole. Banange.